Ono ye Godfrey Mwinyi omutunze w'ennongo mu Bugerere yasazeewo okuzimba ennyumba eya kalina ng'akozesa akadongo oluvannyuma lw'okusula wansi n'akoowawo. Bulijjo bagamba nti akeezimbira tekaba kato. Ne Mwinyi wadde nga wa myaka 17 agamba nti ekirowoozo ky'okuzimba ennyumba bw'eti yakifuna oluvannyuma lw'okuggyako mu kibuga Kampala n'asanga ng'ebizimbe byonna kumpi ebiriyo bya kalina. Nali eyo mu tawuni kale waliyo omukwano gwange nga bamuyita Hani abeera wa Bakuli. Kati ne tuddaawo ne mugamba njazimba enju ya kalina n'angamba waagwe ebyo bisobola biki. Ne tukuba empaka kati olwavaayo engitandika. Naye nga bwe bagamba nti okutambula kulaba, Mwinyi naye obugenyi tebwamusala era anyumya bye yalaba e Kampala nga n'okukola kwatadde. Nga ndaba obuyumbayumba obw'embaawo nga bwa kalina nkale nga zeezaabwe nga ziringa za nkokwe weebiti eva wano neetuuka wano weebiti kati awo neeyambuka kati awo nange uwe najjaga amagezi. Najja nangamba mukulu wange njagala kuzimba nnyumba. Ne mugamba kuzimba ennyumba akyo kyangu nja kuyambako. Nangamba tolowooza buno buyumba obw'essubi bwe ngenda okukola ki okuzimba. Ngenda kuzimba ennyumba ey'essubi naye nga ya kalina. Ekirooto kye eky'okuzimba kalina Mwinyi yakitegeezaako bannaawaka nabo ekirowoozo ne bakikkiriza kwe kusalawo okumuyambako okuzimba nga wadde okusooka bamunyooma. Naveeyo nenzija nembasanga nembagamba ngenda zimba ennyumba ne baseka ne bagamba gwe ennyumba ya kalina tojja gisobola ne basibaawo nawo ssente. Nali ndi awo ng'atandika okunoonya emiti eminene empagi ez'okugula. Omanye ennyumba yonna yadde ne bwe ziba za bulooka tebasooka kusima musingi nga bulooka tezinaba kukola ki kutuuka. Yasooka tema miti n'alyoka atandika okusima ki ebinnya. Okuzimba kalina si mulimu mwangu kubanga gwetaaga ensimbi nnyingi wamu n'obukugu obw'enjawulo, wabula bino byonna Mwinyi tebyamulemesa kugenda maaso n'ekirooto kye. Emirimu gyonna bagikola nga beewa bokka amagezi nga wadde basanze n'okusomoozebwa kungi. Omuti gwennyini gwe nasookerako gwe guli nenzija nteekamu omuti ogwo ne gumalamu ewiikisi egyo ne baseka ne bagamba eyeegaanyi enku za Krisimansi ne bankubanga olwali. Kaakati nze ekintu kino nali nkiwakanya ne ŋŋamba bw'anaaba atandiise nange ngenda kukola ki ngenda muyambako. Nali ndi awo nga mpita nti nina omuti gwentemye jangu ennyambe tugukole ki tuguleete. Ne manya nti kakati omusajja ali ki ali siriasi. Enju eno ey'ekivubuka bagizimbye waka waabwe nga baagala okusajjakulira wano era beetongola okuva mu nju ya nnyabwe Namwandu Akelo Grace. Ekyewuunyisa ennyumba eno baagizimba kumpi n'omuti gwa ffene nga kuno kwe bawalampira nga bayiweereza wamu n'okusereka. Mu kiseera kino ennyumba yaabwe banaatera okugimaliriza era nga baagala okugikuba pulasita wadde nga ya ttaka. Kati n'enju awo nga woogiraba si weegenda obeera naye kati eryo ettaka kale lyantaasaako taasa. Kati ngenda ndeeteyo omusenyu teekeko kale eremu obeera ng'ey'emiti ebeere nga ey'amatafaali yonna gikubeka pulasita teekeko nniiri teekeko kale wemba nfunye ne ku busente obutonotono teekeko ne wansi ku tayirozi. Omwaliiro okusooka kati gwe baliko we twogerera nga kati balwana kugifuula kalina ewedde emirimu esobola okusulwamu. Kati ago agati engeri awo wansi nga bwe nasimawo ebinnya nga biwanvu noteekayo emiti eminene lwakuba eno wansi yo wagumu. Kati eri waggulu banoteekayo emiti eminene nayo wabeere wati wagumu nnyo. Maama w'abaana bano Akelo Grace musanyufu olw'obukugu abaana be bwe boolesezza ng'agamba nti mutabani we Mwinyi yatandikirawo okulaga nti alina amagezi ag'okuzimba. Yasookeza obuyumba bwa ssubi bwa buti bwe yazimba obuyumba nga bw'obuti butonotono bwe buti nga taata wamugamba ozimba ssabo. Taata nze nzimba nnyumba ng'azimba eyo ng'ali ate ng'akwata endala ate ng'azimba. Kati obuyumba bw'obeera awo layini
kati bwe yava ku eyo yazimba nnyumba enneneko.